Reverend Father Charles, nsaba abantu bano bateegatteko batukubenga ez'enjawulo ez'amaanyi olw'ekigambo kya Katonda. Kubanga tetukulembedde muvubuka munnaffe gwe tusiibula era nga muvubuka munnaffe ono Shannon atugenzeeko mu mbeera ey'ekitutuko, mu mbeera etategerekeka. So nno ebintu nga bino byatuukawo nga tubeera mu basajja oba abakyala abakulu emyaka kinana abavubuka nti katunase tugenda mu mbeera eza ku myaka 20 n'afa butugwaako naye nga ffenna abene tukimanyi kyonyola emyaka ekigaana waatu muyambe tukisobola teggwanga nayo nekirambibwa. Sebayagala okugjawo nze nneetegezaawo emirundi gyesimanyi na muki ne muwendo naye nze yannema kubanza ezikaluba mukiwa kyamudda kireme abagenda okubeera sosiyo tugenda ffe ate tututukwako era nze nenjogera sindumamu kubanga nze ninganga tuyimba enkuleko katinze eyategera ntizaako akomoka takyalira namuzo nokumwana mawulungi yali amanya nkadde bbali kuno mmere katankankankankanawolo bana musharinge okubategeeza babukama wano era okuwaka okubakunga nzeezo tulabenga tulekerawo kubanga tufa omukyemu twalabasanga agenze mu mbeera bwetyo bannaffe bangi bagikwata mukyaka lwejjama naye musharinge tugenda genda omukono tuveemu naye nga tukimanyi bwe twokulwanya omulonde guno tasobola kutuuka fena nakumalawo olwa ebina abadde mu omulonde kyagula musenamazaawe tugamba naye gyali obaka balina obukulu agamba musharinge kuba bino bikulu nnyo era nga nsaba tukikole ewatali kujja kubanga tetunatya tenagenda kuba omuntu atya kubanga bano abasajja bamalira era ne tebalina mukimanyi bulungi nnyo nti yo omukadde bw'avaawo nga beeka mutabani we bajja kusoka kuaaaate Father nyumira akuba engalo yebeereramu ddala bamasiki gyayambadde bali mu kyeyalinga etteefu tuweze wanuka eyaffe kakuba kila bulungi abavubuka ng'ebigambo byogera mutya bulungi ate mbadde nsinga okwagala ku ssano nyonyi nti abadde alina embeera ey'okwerekereza ng'asobola okusakusa ekintu ekitasinga okwagala oba kyanga ekimu ku mutima n'agamba nti aa nti oba tulimala kikoleki akutwale bano bwe yalinga bamuwakaati ey'ekibiina kyaffe yavaayo basobola okogera kiwonoomuti n'avaayo n'agamba nti aa bannange batamubeetegereze naye obeetegereze ne baabanga oli asaana nti okutema kukola ki kwesimbayo banagakuza kuliwako ekintu naffe tunakusinga okwagala ennyo
Akayogera bajjako emisindalo musigaleko mukikyali batono information eno nungi ane tuddemu buto ane muddemu kyeyalinge because this information is crucial era rebwezaako ejjukira senyonyi agenda kwogera